on behalf of government that all trips, tours, Minister w'ebyenjigiriza Jesse Muyingo ategeezezza eggwanga nga gavumenti bw'eggyewo zituwazi zonna mu ggwanga lyonna okuva n'olunaku olwaleero. Kino we kijjidde nga abaana 23 bafudde ekiro kya leero mu kabenje akaagudde mu bitundu by'e Kapchorwa ng'abaana bavudde mu disitulikiti ya Fuwa ne Wakiso ku ssomero lya King David Endejje. Nze okwogerako naawe okulaga ezimu ku nsobi z'endowooza ze tubadde tukola ng'abazadde n'amasomero ne gavumenti ebyaviiriddeko abaana bano okufa. Essomero lya King David erisangibwa Endejje Wakiso lyategeka oba lyateekateeka ttuwa nga lijja abaana mu kusomero eryo libatwala e Kapchorwa essipi nga bw'ogatta distance eyo okuva ku ssomero lino okutuuka we batwala abaana ziri kilometers 310 n'okudda kilometers 310. Kitegeeza nti ttuwa eno yali egenda kuba nti abaana batambula kilometers 620 ne mwana watu n'abazadde bakkiriza era ne basasula ssente okuva ku ssomero lya King David okutuuka abaana bano we baali bagenda. Emmotoka bw'ebanga edduse nnyo evugirawo essaawa 6. Katukitwale nti yo baasi ey'abaana etwalirawo essaawa nga 7. Ze ssaawa 10 na nnyanga omwana ali ku luguudo. Mumanyi Jinja Road, mumanyi enguudo za Uganda, naye abazadde baakikkiriza ekyo. Abaana baffe bano baagudde ku accident kiro ssaawa 2:00 nga baakatandika olugendo olubakomyawo ene Wakiso Endejje. Kitegeeza essaawa 2:00 abaana be baafunidde accident eno baabadde bagenda kutuuka e Wakiso ku ssomero lyabwe Endejje ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Munansi yeebuuza, omwana wa Uganda essomero liyina kumutambuza mpaka ssaawa mmeka ez'ekiro? Era omwana wa Uganda essomero liyina kumutwala distance ki? Kuba kilometers 600 ng'oli mu kutambuza abaana b'abantu ku nguudo z'e Uganda z'omanyi. Abaana abato eba risiki nnene. Abazadde twakoze ensobi okukkiriza ebintu nga bino kubadde twagala abaana baffe okugenda mu zittuwa. Kino kituyigiriza nti naffe ng'abazadde tusigale nga tusalirangawo abaana baffe, kuba abaana baffe teri ssomero oba musomesa ayagala mwana wo kukusinga. Salirawo omwana wo oba agende oba tagenda. Abaana bano gye baagwiridde ku kabenje nga omuzadde w'Endejje ne bw'aba yategeereddewo mu kaseera ako nti omwana wange agudde ku accident ku ssaawa 2, kyabadde kimutwalira okuvuga emmotoka sipiidi essaawa 6 okutuuka mu kifo omwana waafunidde akabenje. Kitegeeza omuzadde yalibadde atuuka ku ssaawa 9 nga bukya. Oba tolina bw'oyamba mwana wo, oba tolina bw'osobola kuyamba mwana wo. N'olw'ensonga eyo newankubadde mu maaso baliba bazizzaawo tours, abazadde tubeereko kye tuyiga mu kufa kw'abaana baffe bano. Bazadde bannaffe kitalo nnyo abaafiiriddwa abaana. Nammwe abalina abaana baffe abali ku bitanda tusaba Katonda abakole ki? Abasuuse. Ffe abasigadde tubeereko ekyokuyiga mu kutaasa abaana baffe. Amasomero mangi gabadde gatandika tuwa nga kyo kyanfuna. Omwana bamuteekamu entiise oba okwagala okubanja ssente za tuwa eza school fees nga tazifanako. Omwana yanzuukusako ku ssaawa 8 ogw'ekiro mutabanyi wange wa top nga nsaba ssente za tuwa naye nga zikyaliko ne weeks 3 mu maaso. Eyo embeera ebadde esusse. Omwana afudde. Abazadde bangi abaana bano abaafudde oyinza okwesanga babadde ne looni. Baalya looni, mwabaddemu abaana ba P7. Omwana we Uganda mu ssomero ng'eryo watuukira mu P7 ssente nyingi z'oba omuteeseemu. Kati ebyenjigiriza eba investment eri omwana waffe oba olowooza nti mu maaso yajja okunjuna. Akulekedde looni, obulamu bwe bugenze bwe mutyo, omwana wo afudde bw'atyo naye ng'afiira mayiro kilometers 300 mayiro 2. Ekyo si kituufu. Ezo zonna zibadde ensobi nga tuzikola. Tulina okujjamu ekyokuyiga mu ggwanga lyonna okuva n'olunaku olwaleero. Kino we kijjidde nga abaana 23 bafudde ekiro kya leero mu kabenje akaagudde mu bitundu by'e Kapchorwa
ng'abaana bavudde mu disitulikiti yaffe wano e Wakiso ku ssomero lya King David Endejje. Nze okwogerako naawe okulaga ezimu ku nsobi z'endowooza ze tubadde tukola ng'abazadde n'amasomero ne gavumenti ebyaviiriddeko abaana bano okufa. Essomero lya King David erisangibwa Endejje Wakiso lyategeka oba lyateekateeka ttuwa nga lijja abaana mu kusomero eryo libatwala e Kapchorwa Esipi nga bw'ogatta distance eyo okuva ku ssomero lino okutuuka we batwala abaana ziri kilometers 310 n'okudda kilometers 310. Kitegeeza nti ttuwa eno yali egenda kuba nti abaana batambula kilometers 620 ne mwana watu n'abazadde bakkiriza era ne basasula ssente okuva ku ssomero lya King David okutuuka abaana bano we baali bagenda. Emmotoka bw'ebanga edduse nnyo evugirawo essaawa 6. Katukitwale nti yo baasi ey'abaana etwalirawo essaawa nga 7. Ze essaawa 14 ng'omwana ali ku luguudo. Mumanyi Jinja Road, mumanyi enguudo za Uganda, naye abazadde baakikkiriza ekyo. Abaana baffe bano baagudde ku accident kiro ssaawa 2:00 nga baakatandika olugendo olubakomyawo ene Wakiso Endejje. Kitegeeza essaawa 2:00 abaana be baafunidde accident eno baabadde bagenda kutuuka e Wakiso ku ssomero lyabwe Endejje ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Munansi yeebuuza, omwana wa Uganda essomero liyina kumutambuza ppaka ssaawa mmeka ez'ekiro? Era omwana wa Uganda essomero liyina kumutwala distance ki? Kuba kilometers 600 ng'oli mu kutambuza abaana b'abantu ku nguudo z'e Uganda z'omanyi. Abaana abato eba risiki nnene. Abazadde twakoze ensobi okukkiriza ebintu nga bino kubadde twagala abaana baffe okugenda mu zittuwa. Kino kituyigiriza nti naffe ng'abazadde tusigale nga tusalirangawo abaana baffe, kuba abaana baffe teri ssomero oba musomesa ayagala mwana wo kukusinga. Salirawo omwana wo oba agende oba tagenda. Abaana bano gye baagwiridde ku kabenje nga omuzadde w'Endejje ne bw'aba yategeereddewo mu kaseera ako nti omwana wange agudde ku accident ku ssaawa 2, kyabadde kimutwalira okuvuga emmotoka sipiidi essaawa 6 okutuuka mu kifo omwana waafunidde akabenje. Kitegeeza omuzadde yalibadde atuuka ku ssaawa 9 nga bukya. Oba tolina bw'oyamba mwana wo, oba tolina bw'osobola kuyamba mwana wo. N'olw'ensonga eyo newankubadde mu maaso baliba bazizzaawo tours, abazadde tubeereko kye tuyiga mu kufa kw'abaana baffe bano. Bazadde bannaffe kitalo nnyo abaafiiriddwa abaana. Nammwe abalina abaana baffe abali ku bitanda tusaba Katonda abakole ki? Abasuuse. Ffe abasigadde tubeereko ekyokuyiga mu kutaasa abaana baffe. Amasomero mangi gabadde gatandika tuwa nga kyo kyanfuna. Omwana bamuteekamu entiise oba okwagala okubanja ssente za tuwa eza school fees nga tazifanako. Omwana yanzuukusaako ku ssaawa 8 ogw'ekiro mutabanyi wange wa top nga nsaba ssente za tuwa naye nga zikyaliko ne weeks 3 mu maaso. Eyo embeera ebadde esusse. Ebadde esusse. Omwana afudde. Abazadde bangi abaana bano abaafudde oyinza okwesanga babadde ne looni. Baalya looni, mwabaddemu abaana ba P7. Omwana we Uganda mu ssomero ng'eryo watuukira mu P7 ssente nyingi z'oba omuteeseemu. Kati ebyenjigiriza eba investment eri omwana waffe oba olowooza nti mu maaso yajja okunjuna. Akulekedde looni, obulamu bwe bugenze bwe mutyo, omwana wo afudde bw'atyo naye ng'afiira mayiro kilometers 300 mayiro 2. Ekyo si kituufu. Ezo zonna zibadde ensobi nga tuzikola. Tulina okujjamu ekyokuyiga.